Nalukola Erias Luyimbazi MP omulonde ate MP eyalayira owakawempe North wetwogerera omuntu eyakwata ekifo ekyokubiri Bululu.Nambi okuva mu kibiina ekya NRM yandibanga anywezezza n'enkalu okulaba nga asiguukulula Erias Luyimbazi Nalukola mu kifo kye yatwala era ekifo kye yawangula ekawempe era nga ekifaananyi kyolaba yali agenda maaso n'okubanga alayira wabula Erias Luyimbazi Nalukola bye yalayira byandigenda maaso n'okubanga bifa togge oluvannyuma lw'ekyo ekibaddewo olunaku olw'ekutaano ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa Apuli omwaka 2025 Bululu.Nambi omukyala owa NRM avuddeyo n'agamba nti Nalukola yamubba akalulu ne Kubba yenna wabula nga bino tabikoze mu kwogera ayise mu bannamateeka n'akwata Nalukola n'agattako n'akakiiko k'ebyokulonda bonna n'abeetikka kipayopayo n'agenda maaso n'okubanga abakuba mu kooti enkulu the High Court. Omukyala Bululu.Nambi eyajjira ku kadi ya NRM agenze maaso n'okubanga akola petition era nga petition eno gy'akoze ayise mu bannamateeka be aba Crane Associated Advocates Law, Business and More bwe bagenda maaso n'okubanga bannyonnyola Bannayuganda akawungeezi k'olunaku lwaleero bagenze maaso n'okubanga bagwamu enkyukwe. Ngenda kunnyonnyola lwaki bannayuganda abamu baguddemu enkyukwe naddala abawagizi ba Nalukola n'abawagizi ba NUP. Oluvannyuma lw'omukyala Bululu.Nambi okuva mu kibiina ekikulembera eggwanga lino ekya NRM okugamba nti akalulu akaali ekawempe bw'akatunuuliramu embeera eyaliwo yonna ebyaliyo tasobola kubanga abikiriza. Ojja kujjukira nti omukyalo ono baamukuba akalulu ne Kubba yenna nga Nalukola mu kuwangula yakubisaamu obululu bw'omukyalo ono bwe yafuna emirundi 2. Ojja kujjukira nti omukyalo ono gye buvuddeko nga Nalukola tannalayira omukyalo ono yagenda maaso n'okubanga ateekateeka empapula ezaali ez'okukuba Nalukola mu kooti wabula Nalukola we yateekebwa mu gazeti oba ekitabo ekyo eky'eggwanga oba magazini y'eggwanga omukyalo ono n'ajjayo omusango era n'agamba nti engeri gye kiri nti Nalukola awangudde oba Nalukola alangiriddwa kati omukyalo ono asezeewo okubanga ajjayo omusango era ojja kujjukira ni Nalukola wamu n'aba NUP baatoba nnyo okulaba nga Nalukola aterekebwa mu gazeti era Nalukola yamala ebbanga ng'abuuza lwaki Electoral Commission yali tegenda maaso nakubanga emulangirira ne sekulangirira yena. So omukyalo ono yajjayo omusango kati ebyo si bye tuliko ebyo byali bikadde ng'ennaku z'omwezi 11 olwaleero omukyalo ono agenze maaso n'okubanga yeesowolayo wamu n'ekibiina kye ki NRM ne bakola petition era nga bagikoledde oba bagitutte ku High Court oba kooti enkulu mu Uganda. Omukyalo ono petition gy'akoze agenda maaso n'okubanga achallenginga obuwanguzi bwa Erias Luyimbazi Nalukola. Ojja kujjukira nti Nalukola baamulangirira ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi akalulu ako kaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 right ekiro ekyo ekikeesa nga 14 ne bagenda maaso n'okubanga bamulangirira oluvannyuma lw'okubanga babala akalulu. Ekiwandiiko nno kyolaba ku screen kye kibaluwa oba ebbaluwa ekoleddwa oba petition ngeno bagikoze against Nalukola at the same time against the Electoral Commission. Nkugambye legal team oba akakiiko oba bannamateeka b'omukyalo ono aba Crane Associated Advocates babagenze maaso n'okubanga bafilinga affidavit wali ku Trade Tower Nakasero ne bagamba nti nno petition eno bagikoze nga eri wakati w'omukyalo ono Bululu.Nambi wabula n'obukulembeze bwa NRM bwenyigidde mu kubanga buloopa Nalukola. Kati wetwogera ku bukulembeze NRM ekulirwa President Yoweri Kaguta Museveni
n'abaddako ab'enjawulo omuli secretary general w'ekibiina omuli mumyuka omuli chairman mu buufu obwo nga bw'omanyi leadership y'ekibiina kyonna bonna bagenze maaso n'okuba nga beenyigira mu mbeera eno ekyo nno kyolaba ku screen gye gimu ku miggo egyawuttulwa abantu naddala ab'ekibiina ki NUP abaali mu red nga bw'olaba awo abajja ati beekaaliisa oba baalya kamanye ng'akoza newabbwa ne bagenda maaso n'okuba nga bawuttula abantu side eyo affidavit enegenze maaso n'okuba nti neekolebwa bagamba nti the petition is premised on two general grounds oba kino ekiwandiiko kye bagenze maaso n'okuba nga bakola kiteereddwa ku masiga abiri okulaba nti basiguukulula Nalukoola bwogera maaso n'okuba nga weetegereza ewamu bagamba nti that there was non-compliance with the Parliamentary Elections Act which affected the result in a substantial manner and that the winner and his agents committed multiple electoral offences nti waaliwo embeera y'okubeera nti tebaagoberera obumu ku buwaayiro obulina okugobererwa mu tteeka ery'ebyokulonda era nti mukadde ke kamu omuwanguzi wamu ne ba agenti be omuwanguzi ayogerwako wano ye Nalukoola nti wamu ne ba agenti be bagenda maaso n'okuba nga beenyigira mu kukola ebikolwa ebyokuba nga bamenya amateeka agagobererwa mukadde ak'okuba nti balonda okusinziira ku affidavit omukyala Nambi agenda maaso n'okuba nga akitunuuliza akakiiko k'ebyokulonda nti kaalemererwa okubanga kaleeta alizaati okuva mu bifo ebyolonderwamu 14 ng'agamba nti ate ye nga Nambi Farido wa NRM bw'atunuulira ebifo bino byali bisobola okugenda maaso n'okuba nga bivaamu abalonzi 1,606 ate ng'omuwanguzi Nalukoola yafuna obululu 1,709 ekitegeeza nti bw'obanga tewaleeta abantu 1,606 ng'owa NRM bw'agamba kitegeeza yasuubira nti yandibadde akuba Nalukoola akalulu n'enkoona n'enywa owuliriza bulungi balooya be bagamba nti engeri y'okuba nti baakola akantu kano ne batateekamu balonzi bano 1,606 kyandibanga kyagenda maaso n'okuba nga kikosa kiraaya nti waabwe omukyalo ono wa NRM nagenda maaso n'okuba nga tafuna bululu bwe yandibadde agenda maaso n'okuba nga afuna mukadde ke kamu boogedde ku procedural irregularities bwe bagendera maaso n'okuba nga bagamba nti Nalukoola ne ttiimu ye bagenda maaso n'okuba nga bakola ebikolobero mu kulonda omwali okubeera nti ne ku lunaku lw'okulonda Nalukoola ne ba agenti be bagenda maaso n'okuba nga bayisa mu bantu eggaali wano nawali nga bagamba nti omuntu ow'okulonda si mulala ye Erias Ruyimbaazi Nalukoola mukadde ke kamu bataddemu offense endala eyitibwa obstructing election officials and voters nti nna aba NUP okuli Nalukoola ne banne bagenda maaso n'okuba nga bakola embeera y'okuba nga basiikiriza n'okubuzaabuza abalonzi omukyala Farida Nambi wamu n'abatwala NRM ekirala kye batadde mu kiwandiiko kino ba petition eno ey'okuba nti bateeka Nalukoola mu kooti wamu ne electoral commission bagamba bwe bati nti bribery both before and during the election mbw aba NUP abo boolaba okuli Nalukoola baakwatanga enguzi mune bagiwa abalonzi kugenda maaso n'okuba nga abalonzi bayiira Nalukoola obululu obutabangawo mu kalulu akaali ekawempe. We shall urge the court that the non-compliance and illegal practices warrant a nullification of the declared results. Kano kawulirize bulungi okuva mu bannamateeka aba omukyala Farida Nambi bagambye bwe bati we shall urge the court that the non-compliance and illegal practices warrant a nullification of the declared results. Bagenda maaso n'okubanga bagamba nti engeri we waaliwo embeera ya non-compliance and illegal practices eyo gye nkunyonyoddeko nti bagamba nti Nalukoola teyagoberera mateeka agamu ag'ebyokulonda n'okuba nti yakola ebikolobero mu kulonda kuno kati basaba akalulu kayiibwe era alizaati ezaalangirirwa zigende mu maaso n'okubanga zitwalibwanga enfu bannange
mukadde ke kamu bano nno bandibanga beeteekateeka okubeera nga mu maaso awo Nalukoola ojja kujjukira nti ennaku z'omwezi zaali 25 omwezi gwa March omukyalo ono n'agenda maaso n'okuba nga withdrawing a petition gye yali afayirinze wali ku Kawempe Chief Magistrates Court bwe yali ng'asaba akalulu kaddemu kabalibwe zaali ennaku z'omwezi 25 March omukyalo ono n'agenda maaso n'okuba nga ajjayo okusaba kwe yali akoze eri Kawempe Chief Magistrates Court yali asaba akalulu kaddemu okubalibwa. Era ojja kujjukira bulungi nti balooya be aba atujjukire Dennis Advocates be bagenda maaso n'okuba nga bawandiikira Kooti nga bannyonnyola akakiiko k'ebyokulonda nti kaali kamaze okuba nga kagazeetinga Nalukoola era nti ensonga eyo gye baali basabye bakiyita it had been overtaken by the events. Oba baali bagamba nti baali bakoze okusaba naye ate ne wabaawo ebyabeerawo nga balina okuba nga omusango bagujjayo. Era bw'ojjukira ekiwandiiko ekyo kyalimu akawaayiro akaali kagamba oba akawandiiko akaali kagamba nti the Electoral Commission has already gazetted Mr. Elias Nalukola and so the application has been overtaken by events. Tekyali kitegeeza nti Nalukola bamutadde dda mu gazeti na bwe kityo bo ba withdrawinze oba eby'omusango babivuddemu. Kati ate essaawa zino abajjayo omusango bagenze maaso n'okuba nga bavaayo ne bagamba nti kyekiseera Nalukola bamuzze mu kooti n'akakiiko k'ebyokulonda. Bw'obanga ojjukiramu bulungi omukyalo ono yali alaga nti akakkanye era bwe yali ku NBS Frontline program yagamba n'ogamba nti ajja kudda mu kalulu mu 2026. Kati bino ebya by-election abivuddeko wabula ate eno petition empya gy'akoze eraga bulungi nti omukyalo ono tannaba kubanga aweera era mu mutima gwe si musanyufu era tasiima kyakuba nti Nalukoola essaawa zino yali mu court yali mu parliament yali mu kugenda maaso n'okuba nga akiikirira abantu b'e Kawempe era omukyalo ono agamba nti kati Nalukoola alina kuba nga akwatibwa naddizibwa mu kooti mu bwangu. Ebintu nga birabika bulala. Wabula ate njagala okujjukiza nti Nalukoola gwe bali mu kubanga bateeka mu mbeera eno Nalukoola looya awedde emirimu era azze awolerezanga abantu ab'enjawulo omwali ne Dr. Kiza Besigye retired Kano. Wabula Nalukoola ebbaluwa eno bw'efulumye olunaku olwokutaano leero nange emboozi ngikoze kiro ssaawa 2:30 ebbaluwa eno efulumye misana ga leero we buzibidde nga Nalukoola tannaba kubanga ayanukula petition eno ekoleddwa. Wabula ate ojja kujjukira ni Nalukoola wadde looya naye ate alina ttiimu ye ey'abalooya oba ligo ttiimu ye era essaawa yonna twandigenda maaso n'okuba nga tuwuliza okuva eri ttiimu y'abalooya ba Nalukoola nga baanukula omukyala Bululu.Nambi wamu n'abakulu mu NRM abaagala okulaba nti Nalukoola asuuzibwa ekifo kyalimu eky'Obwakawempe North MP. Kyokka ate era mukadde ke kamu Electoral Commission mu bbaluwa eyo gye nkulaze naye egenda maaso n'okuba nga eteekebwa ku kikaliriro olw'engeri gye yagenda maaso n'okuba nga ekwatamu ensonga n'olw'ensonga lwaki Electoral Commission teyagenda maaso n'okuba nga erangirira ebyava mu bifo ebirala 14. Kati wakati nga Elias Ruyimbazi Nalukoola akyali mu parliament atabunkana na kulaba nti asuuza ba MP banna abafunye obukadde 10 babukomyewo baleme kubanga bakola ebintu bwe bityo. Olw'ensonga Nalukoola ye yalabiddwako ng'agamba n'awulirayo omuntu yenna amuyisa mu kamwake ng'agamba nti naye yabadde mu kavuyo k'obukadde 10 obwaweereddwa buli MP. Nalukoola yagambye waakukuba buli muntu mu mbuga z'amateeka agamba nti ebyo mujja kuba mwogedde byanjwanjwa. Wabula nga ate akyali mu kubya nga atavujjana n'ebya bukadde 10 okulaba nti akwata buli amwogerako. Ate sayidi eno aba NRM bagamba nti nedda ssebo tukusitulidde enfuufu Nalukoola, we have petitioned in the High Court, we want the nullification.
of the results of the Kawempe North by-election. Ejokuna Farms Company Limited bano tutambula nabo bebagenda maaso n'okuba nti batuterawo embeera. Ejokuna Farms Company company oba farm egenda maaso n'okuba ng'ekuguza obukoko okuva ku bw'olunaku olumu paka ku nkoko ezikulidde ddala. Balina Rainbow Roosters, balina Sasso, balina Croilers n'enkoko endala mu bungi mukwano gwange. Genda maaso n'okuba ng'obwesinkana entinda okumpi ne Victoria Church. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya lyange. Kati bwe nkugamba nti agaliwo gwe mukutu kwoli n'owakana nga tolikinga video, njagenda maaso n'okuba nga mukwano gwange nkugamba nti bambi likinga video eno ate bw'oba tosubscribinganga lwaki togenda maaso nakubanga okikola osobola okuba nga ofuna information nga nsu ntegeeza nga nnungi nga mpya nga nnungi.